Bwe mbate kinga mwate mwagala mbere mu bibozi byammwe mwandi ngambe nengenda nena utwesibako nnyo tulekeko bwe twakulonda kwa chama w'ekyalo gwenoloza tino buli kimwe ino okumanya ekigenda mu maaso tunyumya byaffe nze nga kyamani w'ekyalo nina okumanya betuba twekwana era tukugambe nti twekwana mwekwana ki nalongo atandika okwenda bwe mba nyenda kimale kutegeeza nti ngenda kwenda nti ngenda kwenda gw'omwenge guba totogula leka abagula bagula abaleta sente balete gwoba tosobola tunabanga ate oli omulala eyanyoomaerabira simanyi kulika sekukulu sekukulu nade silwanagana nayo kale mukama yebale gikuyisaamu nammwe mwebale kugiyitamu naye baaba nalaba akeetala akaali mu kibuga kali sikalabangako akeetalo abasuubuzi ne balyoka baddira ebintu bye batunda mu maduuka ne babijja byonna ne babiyiwa ku mbalaza ng'olina w'oyita nabuuza SCA yawummula kati bwegenda mu live etandika Christmas ebulayo wiiki nalaba nasooka kuwuliriza ogundi kyamani wa Kasiita mwami Kayondo yagamba nti bannange abasuubuzi tubadde mu mbeera nzibu nnyo embeera ya covid bitegeera bakatusumulula naye kati ate bannaffe bano abatembeeyi b'ebintu babiyiye kuki babiyiye ku nguudo n'alyoka agamba nti nammwe abasuubuzi nammwe mubiggyeeyo mu maduuka mubiyiwe ku nguudo zidde okunywa bali mu maduuka nabo babijja ne balera n'abayitayo naye nze ndaba kyonna kisigala kiri ziro kitya kubanga ogenda kuyiwa ebintu ku nguudo ng'ebibyo bya bbeeyi ng'ebyoli bya layisi sijja ggula bintu bya layisi bya bbeeyi ng'ebya layisi we biri nga tebifaanagana okiraba balina sitooko enkadde kasazituka nga bazijja mu maduuka nga baziwa bano abatembeeyi nga abatembeeyi baziyiwa ku kubo kati empya ze bateeka mu maduuka naye nawulirako abatembeeyi nga bagamba nti abaguzi babadde batono sente ntono gamba zima matufu gali nti sente kyamani b'otunula babakanze babagambye baleme kgenda mu byalo abagenze kyamani obeerawa bagenda dda kyogamba mu ppaka za takisi abantu babeeramu n'ebisale ne birinnya nze nina mukwano gwange yali agenda gundi eno Kasese omaisale ze bamutwalidde emitwalo 9 Kasese batwalira emitwalo 3 covid yali tanakujja nga bali emitwalo 5 n'ogisindikira ati kati basi katujjukira basi social distance wamma bali batwalira kaga mu we mutuula abana kati mutuulawo ndowooza baba 3 baba 2 kati yembeere yakeeta tyo kati alwakyaliwo akeetala ak'olusooka naye bambi nze manyi siva mu kibuga mbeera mu kibuga nga ntambula mpola naye bambi era abantu kikulaga nti abantu bo benyininyini abasuubuzi bakomplaininga bagamba sente teziri waba tebaziraba banna tuleese ento kabwagu kiki kino ne kabwagu obye enkoko y'abandi namwetambula kutagiraba obadde oza ndeeta nfu agisumududde ku muguwa babulire embeera simpindako nga tonakwogera toyogera kintu kyonna kabwagu kyamani otuyamba ki otuyamba ki mu kyalo kino kyosujja ekikulu ekikulu tingireese ogijjeewa nze kyamani awo osobolera ebirala abinonoza naye kabwagu byabba tali binonoza bw'asanga abeekwana zafiseku Christmas mwatuwadde kantu wamaleka ndise katebe zafise kuluna kulukulu zafise kuluna kulukulu kakati enkoko ogijeewo wama kamala ogisiba ku katebe kubuli zafise kuluna kulukulu kati nalongo bwana Father Christmas amala ennaku mmeka si amala mwe bakatuliki nedda December yenna Father Christmas amala ennaku mmeka Father Christmas abeera atandika 2 taliko kkobo womusangire wakuwera munagenda paka ne 2 mwajja abeerayo 2 bali mukulira Christmas yadde ekigambo invitation temwatwadde invitation nze ndi mu boxing day kakutandike kono si byebyo naawe si byebyo si kye bagamba leka box kikonde baba tategeranga kintu leka tukunnyonnyola lwe lwaleera box
leka lukunyonyo tula wansi njagala okwebaza Kabwagu nkubane leero ku luno oba sente zizamubuze Kabwagu leero teyanywedde Kabwagu Christmas ezibaddenga abasirikale bange batukuuma nte wano dde wali buli bbaala eriko omusirikale tolina bw'oyingira kuyingira bbaala Kabwagu Christmas ezibaddenga Kabwagu abadde leero mwewuunyiza olaba sebo okedde n'okukeera wano ne bannakabao ne batatwitadde okulya ku kintu okulya ku mmere tewakyamanirita abantu obama Muja kwa ila chai. Wewe. Muja kwa ila chai. Leo wacha kujiro. Nyama jinsi jeko. Jinsi jeko kama. Wacha kujiro muja. Ya kuja iko kwa ndongo bera wali mtu. Sijake nkoko. Sijake nkoko. Nalongo oli mtu mkuru. Kabwagu sijake nkoko yangu. Isumulula ke nkoko. Kabwagu isumulula ke nkoko. Onda magana. Kama nalongo lekanje kuje kwa kama. Bada mugama kudawo. Waje musimyeko. Waje musimyeko. Era nyanzi yajikusumulula. Kada nalongo alina enkoko alina. Kakati linako. Wakili wandi musibiyeke. Wakili wandi musibiyeke. Kuba makafananyi nga nanyini ko. Leka nawe leka. Abuza nonye enkoko yange. Leka otwala obudde nawe. Otwala obudde. Leka. Wamansi. Abo bagamba oli kochi. Kati olosengoze nambuzi je wandi musibiyeko. Akajiswana. Tubalati sijisana. Oli kasajja kazibu. Banange nalongo. Lwachokiriza ababye okutula ku dukani. Mumukwata. Chegeza Kabwagu enkoko. Kabwagu enkoko chegeza jibye wolo mcha. Amakwata. Mumugambe. Sikatono sange. Kyone Kabwagu, kautanyi Kabwagu agenda kutabula ekyalo kino. Kabwagu agambye enkoko yabadde yafise ku nkoko ze basazeewa. Kabwagu ayinza okugamba kintu n'okikiriza. Agenze. Ani. Jangu. Ono omukyala omweru. Jangu. Amanja agakaaga ke. Jangu. Tobuzabuza. Jangu Kabwagu nkubulire. Agenze omuwala. Agenze. Namukwanako nno n'eŋŋaana. Jangu tobuzabuza. Namukwanako n'eŋŋaana n'endoza byabadde aŋŋamba. Apatati yange etono kangende keeka. Togenda tuula wano. Kabwagu tuula. Ojja kutwa ekyambalo ky'abaana nasijje kuwola ya muntu. Duli twayi ndoza tunatera otuuka mu Christmas. Nindaba gayi yali ava kunywa kiro saawa 8 akomawo ewaka akonkona abaana yabaleka mu nyumba bokka ndoza mama waabwe yanoba yabaleka mu nyumba bokka kati abaana bwe bakonkona bamanya abaana bato beebase saawa 8 awo nawaawaga omuntu omukulu obudde buba bwakugenze oba tokyategeera biri kunsi bwakonkona abaana balwawo okugula akonkona ndoza dda nnyo ndoza ng'amaze okukonkona ennyo afunye n'ejjimbe abaana baggulawo abaana bwe baggulawo nga bwomanyi ndoza okulawo okogendeko ebweru ofuke omusajja teyakwata jjambiya Bakufuyisa. Nakolaki. Teyatematema abaana. Yatematema abaana? Yatematema abaana. Ng'abalangati. Kulwawo kumuggulira. Naawe olimba kyama. Bwe bamukwata bulungi nnyo ne bamutuusa ku poliisi bamukazaakaza bamubuza abaana batemyetemye baaki nze n'abadde mbayita batemu. Lindako. Nga ye yabadde alowooza yali mu nju abaana be bali ebweru. Abatemu be bali ebweru. Kale yakonkonye ne bamuggulira omwenge ogw'ekisulu gwe. Ozala okwekanga si mwenge gwokka. Anza okwekanga n'enjaga mweri. Wanga omwenge wadde sigunywangako naye sirala nko muntu anywedde mwenge ate atuuka ku kikola ekifaanana bwe kityo naye abayaga yakikola era gwe nagamba kivala Kabwagu wava ku njaga. Tojivangako. Eyakabwagu yekyemutuma emutuma kulya. Gwe kyama kati omwana abaana baafu. Abaana tebaafa. Katonda kyeyayambira. Abaana yabatematema ne babaddusa mu ddwaliro. Kati ddala mbuto. Abaana ali bagamba ki mu bukulu? Nti enkovu zino. Nali mbayita batemu. Mwenge ne ngono bwagambye abikolwa ebye webale kuvaako. Naguvaako mbu. Wawumula muwumule. Si. Biragala abantu bave kubiraga okozesa biragala. Nerindako. Mbadde manyi lwaba talina sente tanywa. Ebikola bino ebyekitemu. Ddala ebikoma mu mwaka guno. Engeri gutubonyaabonyesa ennyo. Ddala ebikoma mu mwaka guno ne tuyingira omwaka 2020 omwaka ogumusuubize nga fena tuli kirindiri.
oyogedde nno kubikola by'ekiteme. Era kubanga omuntu otema otya abaana bo nga weekwasa mbadde mbayita batemu. Abaana bokeezo n'ozanooza mbadde mbayita batemu. Nga bayingidde mu nnyumba ne bekkeeyo ne bakonkona. Kolanga omusajja omuganda. Kolanga omukazi omuganda. Mama nyabo. Gonda omukazi agondako some liberalization. Kapeki. Simanyi oba nalongo ne Salongo bayawukana mu katono nakyeyombekedde. Ngani nakyeyombekedde. Ate omusajja akyajjeewo. Ate nawe tomanyira. Nze osobola okukola nakyeyombekedde begazi nakyeyombekedde. Tewali kakutu kabagana kweyagala. Namwandu ne Ssemwandu. Wadde wano mwekuba obwama wano. Tuli mu mboozi mutandise okuteekamu emboozi. Namwandu ne Ssemwandu kooti ebata neegamba teri abaganda. Kamuze atawasanga ko bamuyita batya. Mambo awo mumbeera biki. Ani atawa. Chimekeme. Omuntu endanga atuuse myaka kyamani gy'otuuse. Ne? Kiswa. Oba kyamani ngenda gamba olumu yagenda gamba mama Fina akunoonyereze. Ku myaka gy'oliko. Naye ogugo gwakwesooka bakazi gwolaba n'olubuto gwolaba omweru ng'omwesooka oyo wange ebintu byakola kyamaani twabikolanga mu primary nga tuyimira ku luguudo ne twesooka emmotoka kati kambuuze oyo blessing wange kabwagu nabo kamugamba mukujekenga mboozi oba onyumya bya ddala. Guno mwaka saga. Eno jacket. Lwaki onkondo? Lwaki buli londa bako nkondo? Lwaki onkondo? Bano balwana. Lwaki onkondo nawe? Agendeka. Wambako mwanyoko ne Nawe tuula. Nawe ngano muwasa. Wambako mwanyoko ne ngano muwasa. nawe tuula. kuba kyoyagala nze kola kyoyagala Nawe munamuleke. Nawe munamuleke. nalongo mweke Kati okabira ki? polisi weri Linako. ebintu byange Linako. Nalongo akabira ki? nze sisobola ama baby tokaba Mama, mira baby.